Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero nze nammwe abaana abawala abakyala njagadde mbalage ku ddagala ligenda okuba libayamba. Ddagala lya kunaaba mubiri gwonna osobola oddinaaba obudde bwonna bw'oba osobodde okufuna naye okusinga. Ddagala lino lijja kuyamba mmwe abafumbo ng'olina omwami ewaka beera ng'onaaba ku ddagala lino ligenda kuba likuyambako. Omwami oyo ogezeeko okubeera ng'oyongera omwefunza, agenda kwongera okubeera ng'akwagala, agenda kubeera ng'akufiirako bulungi nnyo. Beera ng'otunuulira eddagala eryo. Tugenda lya kunaaba bunaabi. Funa teeka amazzi mu bbaafu oba mu bbaketi. Bw'omala okuteeka amazzi mu bbaketi funa ebikoola by'amaduudu. By'ebikoola by'amaduudu ebyo nga bw'obiraba bifune obiteekemu nga bw'olaba. Bw'omala okufuna ebikoola by'amaduudu nkusaba ofune ebikoola by'omukaabira. Omukaabira gwegwo wadde nze mbalaze bikalu naye ng'omukaabira bwe gutyo bwe gufaanana. Ebiseera ebisinga omukaabira ne guba gukaze gusigalawo kakkala ako akalinga olubugo nga bw'olaba. Omukaabira guba ne kakkala ako naddala ku buno obuba bwabuvaayo akalimi kaba kafaanamu ng'olubugo oba ng'ettaka. N'olwekyo funa ebikoola by'omukaabira nabyo biteekemu bulungi nnyo. Kati eddagala lino nkusaba obeere ng'oliyenga. Liyengere ddala bulungi nnyo. Bw'omala okuliyenga nga bw'olaba beera ng'ofunawo dda. Beera ng'onaaba eddagala eryo ggwe omukyala. Bw'oba oyagala omwami oyo abeere ng'ayongera okwagala beera ng'onaaba eddagala eryo. Abakyala abasinga mu abaana abawala ekibi kye mulina mwagala nnyo okunoonya eddagala ng'abaami bammwe bamaze okutabuka, ng'amaze okuggyako ebirowoozo, afunyeyo omukyala omulala gwe n'akuggyako ebirowoozo gwe maama w'abaana. N'olwekyo tolinda mwami wo okubeera bw'atyo, mubeere nga munaaba ku ddagala eryo yongere okwenywerezaako omwami wo oyo tajja kuzungazunga singa onaaba okweseza ku ddagala eryo. Nga bwe nkugambye nti amaduudu malungi nnyo wamu n'omukaabira ku nsonga ezo ez'omukwano. Eddagala lino bw'oba olinaaba nkugambye linaaba omubiri gwonna naye olina okunaabako ne wansi mu bukyala bwo. Bw'oba olinaaba osobola oddinaabako ku makya ne mu ttuntu ne wano e kawungeezi. Kati ggwe emirundi gyonna gy'osobodde okunaabako emisana tekirina buzibu. Oba onaabye omulundi gumu olunaku tekirina buzibu, naye ng'omulundi ogwo omukulu ogusingira ddala obukulu gwe guno nga munatera okwebaka, munatera okubeera mwenna. Beera ng'onaaba eddagala eryo liba likusemba ku mubiri n'oluvannyuma mugende mu kikolwa. Omwami oyo agenda kwongera okwagala. Amaduudu malungi nnyo ku nsonga eyo. Omwami ajja kukufaako, ajja kukukaabira, ajja kuba akwagala, ajja kwagala ebintu byo bulungi nnyo. Bw'obeera onaaba ng'onaaba eddagala eryo beera ng'oyogera ogamba bw'oti nti gano maduudu mwami wange njagala onjagale ontamiire bwenge ng'amaduudu bwe gatamiiza abaganywa. Mwami wange njagala onjagale ontamiire ng'amaduudu bwe gatamiiza abaganywa. Bw'otyo bw'oba oyogera eno nga weeyire eno nga bw'onaaba. Amaduudu ago malungi nnyo wamu n'omukaabira. Eddagala lino teweerabira, litawaaze. Naabako ne wansi mu bukyala bwo, naaba omubiri gwonna naye ne wansi beera ng'otawaazaayo. Omwami oyo ajja kwongera okwagala naye likozese ku oyo omwami gw'olina ewaka, omwami wo, taata w'abaana bo. Eddagala lino gw'oba olinaabira era n'oba olaamiriza oyo omwami gw'olina okwogerako, gw'olina okulaamirizaako. Bwe kityo bwe kiri kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mbeere bulungi, mweraba.